Bulinga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwakafuumuula mpawu buli mwaka, Obuganda buba mu keetalo ka kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II ng'emikolo gino giyindira mu lubiri olw'Emmengo. N'olwaleero Beene asiimye n'alabikako eri Obuganda ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogw'68 nga nagwo guyindidde mu lubiri Emmengo, wabula ng'obutafaananako n'emyaka egiyise, ogw'omwaka guno gwetabiddwako abantu ba lubatu ddala. Leero twagala tulambulule ku buvo bwa Beene okuviira ddala ku mazaalibwa ge okutuukira ddala leero lw'ajaguzza emyaka 68. Amannya g'omutanda agamuweebwa bakadde be ye Ronald Edward Frederick Kimera Mutebi II nga yazaalibwa Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa II ne nnyina Namasole Sarah Kisosonkole Nalule nga yazaalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwakafuumuula mpawu omwaka 1955. Ono ye Kabaka wa Buganda ow'omulundi ogwa36 nga yazaalibwa ne baganda be okuli mwannyina Nnaalinnya Sarah Kagere Nandawula, Nnaalinnya Dina Kagga, Nnaalinnya Dorothy Kabonesa, Catherine Agnes Nabaloga, kw'ossa baganda be okuli Omulangira Daudi Kintu Wasajja, Omulangira Kiweewa Luswata wamu n'abalala. Omulangira Mutebi yasomera mu Buddo Junior School ku ddaala erya primary gye yava n'agenda mu Bungereza mu Kingsmead School erisangibwa mu ssaza ly'e Sussex wamu ne Bradfield College erisangibwa mu West Berkshire mu Bungereza gye yava okwegatta ku Magdalen College mu Cambridge gye yasomera amateeka n'amasomo amalala. Ng'ali e Bungereza mu buwaŋŋanguse ne kitaawe gye baabuddamu oluvannyuma lw'akawenkene Obote okulumba olubiri mu mwaka gwa 1966, Ssaabasajja Kabaka Mutebi mu kiseera ekyo eyali omulangira yakola emirimu egy'enjawulo era ng'omuvubuka, omwali ogw'obwakitunzi kw'ossa ogwange gw'enkola ogw'amawulire era nga yali musunsuzi wa magaziini eyali emanyiddwa nga African Concord nga n'ebyobufuzi yabyenyigirangamu nga yali atuula ku kakiiko akafuzi ak'ekibiina ekya African National Congress mu London. Nga kitaawe Ssekabaka Muteesa II akisizza omukono mu mwaka ogwa 1969, Omulangira Mutebi yatuuzibwa ku ntebe ya Ssaabataka era mu mwaka gwa 1989 yadda wano ku butaka oluvannyuma lw'akawenkene Obote okumaamulwako eyali Ssaabayeekera Yoweri Kaguta Museveni kati pulezidenti afuga eggwanga lino. Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwakasambula omwaka 1993, Obuganda katabufa essanyu ng'omutanda Ronald Mutebi II atuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe nga Kabaka wa Buganda ow'omulundi ogwa 36 ku mukolo ogwayindira ennaggalabi mu Buddo. Commands the theme throughout Semanobe asumise olubuga olusooka ku mukono ogwa ddyo. You are the Nnaalinnya of this Kabaka with whom you came this morning, and you will rule the kingdom together. Nga 27 omwezi ogwamuwakanya nga gwe gwa August mu Lunyanyimbe omwaka 1999, Ssaabasajja Ronald Mutebi II yawasa omukyala Sylvia Najjinda Luswata eyeddira omusu mu bufumbo obutukuvu ng'emikolo gino gyayindira mu kkanisa y'omutukuvu Pawulo e Namirembe. Olwo Najjinda n'afuuka Nnaabagereka wa Buganda era n'atandika okulera abaana ba Buganda n'okutuusa kati. Mufumbyagganda, Emperebwe, Namunswa, Ssebuufu bwange obutasaalimbirwamu mbwa alina abaana okuli Omulangira Jjunju Kiweewa Ssuuna nga nnyina ye Vananti Sebudande, Omumbejja Victoria Nkinzi, Omumbejja Katrina Kirabo Ssangalya Mbogo,
Omulangira Richard Semakookiro ng'ono azaalibwa omukyala Rose Nansikombi eyeddira enseenene. Wakati nga tujaguza amazaalibwa ga Nnamunswa, tetulema kunokolayo mulamwa kwe gatambulidde okuviira ddala emyaka 6 egiyise ogw'okulwanyisa Nawookeera wa Lumalabantu Mukenenya, ng'olwakaweefube beene guyasa mu kulwanyisa ekirwadde kino mu mwaka ogwa 2017, ekitongole cy'ensi yonna ekya UNAIDS kyamulonda okukwata omumuli gw'okulwanyisa Mukenenya ku ssemazinga wa Africa gutuuka omwaka 2030 nga Mukenenya lufumo. Teekateeka nnyingi mwayita okutuukiriza kino, nga mwe muli emisinde gy'amazaalibwa ge mu bunabyalo egimanyiddwa nga Kabaka Birthday Run egibaawo buli mwaka, ng'egy'omwaka guno giriyo ku Sande ya wiiki eno, era nga Ssaabasajja Kabaka asiimye okugisimbula wali mu lubiri lwe olw'Emmengo. Ffe wano mu kitongole eky'amawulire aga leero wamu n'omukutu gwo ogwa KSTV The Family Friendly Station tukwozaayoza Ayi Baffe Nnamunswa Magulu Nnyondo olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'68 era tusaba Katonda akuwangaaza emyaka bufukunya. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV aga leero.